أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. أوصيكم وإياي بتقوى الله ومراقبته في كل تصرفاتنا وسلوكنا واعلموا أنكم غدا بين يدي الله موقوفون وبأعمالكم محاسبون وعلى تفريطكم تندمون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول أخيرا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد نكجكزا نجكزا mpuliriza ekisokera ddala kutenderezanga Allah tabaraka wa taala mu bigambo subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, la hawla wala quwwata illa billah. Bigambo mukkiriza byatajja ku lulimi birimu emigaso mingi, birimu emigaso ntoko naddala nga abyogedde mu mbeera y'obuvunanyizibwa nga tamala gabyogera bwogezi wabula nga amanyi bye bitegeeza, era nga abyogera afumiitiriza ku makulu agabirimu, nga ddala bw'agamba nti subhanallah ategeeza nti yayawukana Allah, nga yayawukana Allah akyogerera mu mbeera etendereza Allah w'ekitiibwa tabaraka wa taala. Wallahi bingi bw'ojja obiteekako ebirowoozo byandikuwaliriza, byandimpaliriza okutendereza ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Yayawukana Allah tabaraka wa taala mu mbeera zonna. Faanana anaagaziya nkukondeeko akatonotono mu mbeera egaziya. Yayawukana Allah mbagagga, ensi yonna yagiriisa. Ddala waliyo omugagga ayinza okuliisa ekyalo. Yayawukana Allah yatonnyesa enkuba mu matondo, lijja ttondo ku ttondo limu ku limu, n'agitonnyesa mu kitundu waayagadde, n'agikomya waayagadde, n'oludda olulala waayagadde. Yayawukana ow'ekitiibwa Allah ameze ebimera okuva mu ttaka, n'ajja atabula ebirungo mu buli kimera. Allah n'alunga ennaanansi, Allah n'alunga ebikajjo, Allahu akbar, Allah n'alunga ffene, na buli kimera kyonna Allah kyajja mu ttaka. Wallahi biriko ebyokwewunya bingi omuntu kwe yandisinzidde okutendereza Allah agambe ekigambo subhanallah nga ddala mu mbeera yakutendereza Allah, nga yeewunya ow'ekitiibwa Allah. Yayawukana Allah awangaliza omunwe gwa muwogo mu ttaka ng'agusabise bulungi ettaka ne litayingiramu muwogo talumira, avaayo nga mweru ddala. Yayawukana Allah, muwogo yamuteekamu obuwoomu, yamusaamu obuwoomi bw'otoyinza kunnyonnyola mulala. Yayawukana ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Kigambo subhanallah tukyogerenga nga tukitaddeko ebirowoozo ddala ng'okyogera olwogero olutendereza Allah.
topapanga ng'otenda Allah w'ekitiibwa. Ne bw'okyogera olwogera lumu nga lw'otaddeko ebirowoozo, osinga akyogedde enjogera 10 nga tatadde ebirowoozo bye. Bannanga Allah yayawukana. Allahu akbar walillahi alhamdu. Bingi nsaba otandikirawo gaziya. Allah wangaliza omwana mu lubuto lwa maama mu nda eyo, akola enteekateeka namusanzayo omukka omwana gwassa. Allah namusanzayo ebyokulya mu nzikiza eyo. Allah n'akumirayo omuntu emyezi 9 oluusi n'okusoba. Allahu akbar. Mukyala atuuse okuzala Allah n'amugyamu omuntu, mu muntu Allah n'ajjamu omuntu. Abatunulira abaana abataabu wallahi ebyokwewunya bingi. Allahu akbar. Tusaana Allah okumutendereza nga tutadde ebirowoozo byaffe mu bingi byakola Allah. Allah gati wa fi anfusikum, ne mumwe kennyini mulimu ebyokuyiga bingi, mulimu bye muyinza okusinzako okwogera ku Allah n'okumutenderezanga. Fenna tusalako enviiri n'enjala neggoloza wansi w'omutwe, wansi w'olususu lw'enviiri wali ekidondi ky'enviiri ekijja kyetaggulula. Omanye emirundi gye wakazisalako? Olwala eno gye lukoma gwe bw'okwatayo owulirayo olwala. Yayawukana ow'ekitiibwa Allah. Bingi yatonda kigambo muntu n'akuwa akamwa kekoogera wakati. Allahu akbar. Tewaliwo amanyi muzindalo gwe weguli yadde amplifier. Twogera ddoboozi n'okendezako kendeze, teri amanyi kakendeza wekali, teri amanyi kongeza wekali. Awoogera wennyini weewali emmere. Yayawukana ow'ekitiibwa Allah. Tusaana kufumiitiriza Allah tumutenderezenga nga tutaddeyo ebirowoozo byaffe. Ekyokubiri awo wennyini mu kwogera ku Allah, banaye teriyo lutendereza Allah muntu lwaneekwatako lwenkana QUR'AN. Banaye QUR'AN tugisome, QUR'AN tugisome, tugiwe obudde. Bigambo bya Allah tabaraka wa ta'ala, ebisigadde byonna mu bitabo ebisigadde bigambo by'abantu. Twebanje okusoma mawulire ataafunye serezi gagula omusanga ayimiridde we bagatunda, atategeera luzungu abuuza munne nti gagambye eki. Ani yali abuuziza munne nti QUR'AN etugambye eki? Ampuliriza, emyaka oyina emeka ne QUR'AN otegese gisomera ku myaka emeka? Ampuliriza, QUR'AN ekubanja ebintu bina. QUR'AN ekubanja ebintu bina. Ekisooka kutereeza nsoma yaayo oba kutegeera bwesomwa. Ekyokubiri kutegeera makulu gaayo. Ndeka kusoma busomi luwarabu lwokka. Suratul Fatiha omusaaze gy'asoma emirundi 17 olunaku yeetaaga ategeere bubaka ki obugirimu, yeetaaga ategeere amakulu agagirimu. Bitegeeza ki? Aya 7. Haji hijja wagimala alhamdulillah, mizikiti tugizimbye alhamdulillah, eswala tuzisala 5, toyosa Juma Ramadhani wakagivaamu. Suratul Fatiha aya 7. Ensoma yennyini haji togitereezanga, n'amakulu g'ebigambo byo byennyini tobimanyi. QUR'AN ekubanja bina, ensoma. QUR'AN ekubanja ekyokubiri makulu. QUR'AN ekubanja ekyokusatu kwebulirira nayo. Buli aya erimu ebyokuyiga bingi by'osaana okunoonya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Weebuuze nti kitegeeza ki? Aya yetegeeza ki? Ekyokubiri bubaka ki Allah bw'ayagala okutegereza mu aya eyo? N'ekyokuna QUR'AN kyetubanja bye tutegedde mu QUR'AN kubisomesa balala. Omwami atuuze mukyala we, omuzadde atuuze abaana be, maama atuuze abaana waka, omukozesa atuuze abakozi be, imamu atuuze basaaza. Mu suratu Zukhruf aya ya 43 bwe mbaserabidde tandikira ku ya 2 Allah ganti fastamsik billadhi uhiya ilayka, wekwatire ddala wenywereze ku buli Allah kyasiza mu QUR'AN omwo. Obubaka buno bwali bugenderi wa kitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga Allah musibirira kwekwata ku QUR'AN mu mbeera zonna. Nawe kankusibirire nga bwe nesibirira. Banaye twenywereze ku QUR'AN mu mbeera zonna. Za byabufuzi tunywerere ku QUR'AN, za byanjigiriza tunywerere ku QUR'AN, za byabulamu tunywerere ku QUR'AN, byanfuna QUR'AN, na buli nsonga yonna QUR'AN. Atoba wa intanaza'tum fi shay'in, ne bamba mukayaganyemu mwe mufunyemu butakkaanya, farudduhu ila Allahi war rasul. Tudde ku QUR'AN, tudde ku hadith.
bane twonyereze ku Qur'ani bwe twagivaako gye mitana mwe tuli paka nga tuzzeeyo tunagyenyorezako tutya nga tetumanyi kugisoma abaye tunagyenyorezako tutya nga tetumanyi byetegeeza tunagyenyorezako tutya nga tetutegedde bubaka ki Allah bwatutegeeza oyina ebbanja lya Qur'ani mu nsonga nnya ensoma amakulu okwebuulirira n'okubaakuba ku balala naddala abewaka waffe naddala betukola nabo mikwano gyaffe tugigambeko fastamsik billadhi uhiya ilaika wekwate wenywereze ku buli Allah kyasiza mu Qur'ani innaka ala siratin mustaqim bannange lyekube golokofu ge mazima engoye z'omukkiriza teziteekwa kusukka kakongovule ngoye z'omukkiriza teziteekwa kweya fe abasinga bwe tubyogera olyawulirira ddala ng'oyogera bya kitabuliiki ahadithi weziri ezitali emu ezitali bbiri ezitali ssatu kuwa engoye z'omukkiriza weziteekwa okukoma abange bwe baba abayingira ekisalo balina ennyambala yaabwe anasamba omupiira agendera mu kkanzu anasamba omupiira agendera mu suuti anasamba omupiira agingira ekisawo n'ettaayi nga bakuyise ku mbaga ogira mu jaketi bwe banga embeera y'embaga eyina ennyambala yaayo embeera y'ebyemizannyo eyina ennyambala yaayo abawagira movement balina ennyambala yaabwe abafudisi balina ennyambala yaabwe n'abasiraamu balina ennyambala yaabwe kino kyokoze olwaleero nsobi obadde toteekwa kujja mu jjuma nga toli mu kkanzu ate ng'eka gye ziri ogenda zambalira mu kabbuli inna lillahi wa inna ilaihi raji'un laba bwe tuwa emikolo ekitiibwa egitali gino gya jjuma nga bakuyise ku mbago ojjayo ekkanzu ennaku 3 n'esooka eyozebwamu mama jjuma ogimugirayo ku lwakusatu njoliza mu kkanzu ekusande tuyina embaga lwaki ekkanzu n'eyejjuma tagyozezza Allahu akbar khudhu zinatakum inda kulli masjidin buli lwobanga ogenda mu muzikiti jjayo ebyokwewunda byo ogenda mu maaso ga Allah makanzu gyegalieka gano ge mazima gyegalieka ne twasaze kugira mbi capsules waggulu n'oteekayo ekimyufu wansi kiddugavu oze maaso ga Allah fastamsik billadhi uhiya ilaika tusaana kwenywereza ku buli Allah kyasizza ge mazima olw'ejjuma lusaana lube lwanjawulo nnyo lunaku lukulu nnyo okutuuka okusinga n'olunaku lwa Eid lunaku lw'ejjuma yambalangako bulungi olw'ejjuma n'ekyalo ne bamuliraano bakumanye nti oyo olwokutaano bwatyo bwe banaakumanya batyo n'owekitiibwa Allah yembeera mwagenda okukumanyira waman yu'azzim sha'aira Allah yenna aw'ekitiibwa amateeka ga Allah fa innaha min taqwa alqulub kimu kubitegeeza nti alimu akatya Allah ampuliriza engoye tuzikendeeze bino mmanyi nti birina gwe binyiiza kati ne weewunya omuntu bw'atamanya mazima ate n'ogamugamba nago ne gamunakuwaza n'otamwa n'azikendeezezza engoye tuzikendeeze ekirevu ky'omusajja kisigaleko wallahi bodda mu byafaayo Musa alayhi salam batumwa babiri ne muganda we Harun Musa ayina lwe yali agenze ennaku yamalayo kumpi ngaana ng'agenze kusinkana wakitiibwa Allah tabaraka ta'ala naleka ng'asikiza Haruna mu bantu nga Haruna asigala mu bantu abo tebava ku mulamwa byaliwo Musa waataabeererawo ne bwe yakomawo yasanga abantu bavudde ku mulamwa yayola byozi muganda we Mataayi kyenjagaddemu Haruna nga Musa amuvumbagidde yamuga nti yabuna umma mwana wa maama la ta'khudhu bilihiyati leka kunkwata kirevu bannabbi balina ebirevu ne Isa alayhi salam abamwefaananyiza mu bifaananyi byolaba aba n'ekirevu kikwewunyisa wonna we baali bamutadde aba mu kkanzu ekirevu kwekiri nga n'engoye enkendeeze genda obinoonya twekwate ku buli kyonna Allah kyasizza mu nnyambala mu neeyisa n'empangala yonna okuvira ddala waka ba musiraamu fastamsik billadhi uhiya ilaika weekwate ku Allah byasizza mu busuubuzi bw'oba musiraamu takozesa seereza banka seereza ribo musiraamu tazikwatako musiraamu talimba mu busuubuzi bwe mpale gy'atunda ekiruli kyasooka okulaga agigula mpale no yandibadde ya mutwalo naye ntagulukufu wano ojja kumpa 7 mu bwerufu bane tusana kwekwata ku Qur'ani bwe baka Allah bwasizza ge mazima si kye kyatututeyo aya tututeyo yeddako Allah ganti Allahu akbar wa innahu la dhikrun laka tuli suratu Zukhruf aya na 3 yana munya
wa innahu qur'an eyo la dhikru laka Allah agisiza kwebulirira nayo gwe agamba wakitiba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wali qaumika nakubye nana ayingira mu kibiina kino eky'obusiramu esiddwa emubulirirenga yebulirirenga nayo wasawfa tusalun yenna alijja mu maaso ga Allah agenda kugibuuzibwako wallahi Allah bwakujulula bwakutwalira wano ogenda kwanukula ebikwata ku Qur'ani ddala ogenda mugamba ki mu suratul Furqan aya 13 nve ku bya Qur'ani suratul Furqan aya 13 owekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ku lunaku lw'enkomerero agenda kusunsula mu umma yagigyemu groups 2 Jaberi dawano sura wano Kamadi Zainab Zahara paka groups zirias ebibinja bibiri suratul Furqan aya 13 Allah ganti waqala ar-rasulu agenda gambo mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nti ya rabbi wakitiba Allah inna qaumi bano saidi eno group eno ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura bawangalo bulamu bwabo bonna nga Qur'ani bagisenguka laba Allah labumbaka bwagenda okuwabira sallallahu alaihi wasallama nga kuwabira wa Allah tunulira waje bawabye nani awabye negwe bawabidde osubirawo okuwangula omusango abasenguka Qur'ani balimu emitendere 3 ogusooka yeye nata gisomerako ddala wemanyi nemanyi abasinga tuziyineeka ziri mukaddabu situlawo ku nsonda kulaga nti amaka gano masiraamu abasinga Qur'ani awakati ziina twazitimba mu ddiirawo ayatul kursiyu suratul ikhlas ziba 3 ezo notimba ne yasini saidi eri kati ate notebenkera nyongo labo li musiraamu muzibu nyumba yo nejjudde Qur'ani toina mpera ya deneji gyofuna Qur'ani Allah tagisanga ku designinga madiro g'abantu Qur'ani Allah yagiseeso mwe kati mbagisenguka bagenda okuwawaabirwa mulimu atagisomerako ddala atayina budde ali bize yegwe byalema sikwasa ensonyi omuntu ku Qur'ani naga nti nze byannema nagezagezako byagaana ebya sente lwaki byo tebikulema nabyo n'obivaako ezo zo bwe zigaanira mu mangada ng'ogenda mu mukene bwe zigaanira mu mukene ng'ogula boda bwegaana oga nti kati ngenze ku nnyanja bwewagaana banga nti ali Sudan sura yagenda Sudan ani alitabaala bwatyo ng'ekimutabaza ddiini tijibulirwa bw'aba alemeddwa okusomesa Qur'ani nga biganyika ngezeeko gundi oba oli awo no yalina ekizibu oba nze nnyina ekizibu omuntu ajje ng'agezako mu mbeera ez'enjawulo gatakkiriza bannange yenna atasomera ddala ku Qur'ani y'omu ku bagenda okuwawaabirwa mubaka yawaaba sallallahu alaihi wasallama ng'aloopa eri Allah mbasookera ddala atagisomerako ddala owookubiri man yakra'uhu yenna agisoma walam yatadabbar maanihi nga byasoma tamanyi bye bitegeeza bahufaz ainakum abakwata Qur'ani tuli luddawa nga bangi Qur'ani bwe tuba baganda nga lwe lwokale tumanyi Qur'ani twagikwatira mu lulugwala abatajjiramu ddala makulu gagirimu yenna agisoma tamanyi byetegeeza ali muteeko gugenda kuwaabirwa bahufaz bangi layini mwe tuli kyannaku aya musanvu suratul Fatiha tumanyi kyezitegeeza suratul Nasr idha jaa nasrullahi wal haq tetumanyi kyebitegeeza suratul Asr tetumanyi kyebitegeeza inna a'tainaka al-kawthar tetumanyi kyebitegeeza alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil tetumanyi byebitegeeza ampuliriza gwe muli bosirikirira mu busiramu kikyomanyiyo wallahi nga mbuga yangu waffe mu kusoma eddiini abasaze bangi ab'esswala 5 n'esswala gye tusaala enjatulayo ebigambo nfu wano we tuli mu jjuma ne tuga nti bannaye jjuma bwegwa tewaba agenda buli muntu agenda tusaliramu ku muzindaalo teraga nti luno olukwe lwa kutuswaza buswaza bano bagadde ate tumanyiira bumanyiizi Allahu akbar olabanga bye waleetedde Allah ate bitiise eno mu bantu tetubiwulira kale singa wakkiriza ffe tubiwulire n'otya nnyo Allah biwulira n'obitereza nga tonnabimutwalira tukulidde muzi Yasiini bwe mu biseera by'edduwa ni Yasiini wallahi batonaba bimanya amakulu
ayatul kursi ogisoma buli luvannyuma lwa swala tomanyi byetegeeza. Waliwo abasiraamu abajjumbize nga azkaari ez'okumakya n'olweggulo akataba akateeka wano ku nsawo ya mu kifuba n'omusanga nga obulwadde abuli bubi olweggulo naye nga wallahi byasoma tamanyi bye bitegeeza. Tuzuukuke mbasenka Qur'an yenna agisoma nga tamanyi byetegeeza alimba agisenguka era bagenda okuwawaabirwa. Owookusatu man yakra'uhu yenna agisoma watadabbara maanihi n'afaayo n'ategeera bye bitegeeza walam ya'mal bihi n'akola birala. Wallahi bamashekhe bangi Qur'an bagimanyi bye tukola birala. Qur'an tetulagirangako kaayana njawukana Qur'an tezisomesa. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahida tutekwa kubeki tewali shekha atakimanyi botunulira tembera gye tulimu tulaganga batabiwuliranga nako ani agendo bitusomesa ampuliriza Qur'ani tugisome lwe lutenderezo olusookera ddala kwanatendereza Allah kwekwata Qur'ani eyo manyidde ddala bulungi nti waliwo atakyajjukira ddi lwe yakoma kugisoma. Allahu akbar. Esaana efune program buli lunaku ng'olinawo akadde imma baada subuhi wakakisa wensalidde subuhi esura nkyalinawo 2 nziyitamu nga bwe zikwanja ey'okusatu wensalidde ishaa'i subuhi bwegaana nzirinda ku ishaa'i sura zange nenziddamu wakati mu kwebuza nti naye ddala ensoma gye nzisoma mu yeeyo. Qur'an tugisome kitabo kyawa kitibwa Allah tabaraka wa ta'ala nga yenna akisoma ku buli nnyukuta afuna empeera 10. Wakati mu kwenywereza kwogeranga ku Allah w'ekitiibwa tabaraka wa ta'ala tujja kufuna ebirungi bingi. Mu suratul Hashir peji esembayo Allah atugamba nti wala takunu kallazina nasullah muleke kuwangaala na kubanga beerabira Allah. Kigambo nisyanullah muntu kwerabira Allah kitegeeza adam dhikrihi butamwogerako Allah butamutenderezanga. Entendereza bbiri okwekwata ku Qur'ani kugisoma n'ebigambo biri subhanallah alhamdulillah ebinanga bwe nabikuwadde. Wala takunu kalladhina nasullah tembanga abeerabira Allah ne Allah oluvannyuma lw'okumwerabira fa ansahum anfusahum ne Allah n'abeerabiza emyoyo gyabwe bali mu duniya nga beerabira emyoyo gyabwe giddaabiriza beerabira emyoyo gyabwe bye gyetaaga ne bafaayo nnyo ku mibiri. Okutekabana kw'omuntu kwonna mu duniya kulabirira kino kyawuzingi kinaalya ki kinaayambala ki kinaasulawa kino ekiyumba kungulu fannafs kigambo mwoyo munda abasinga ghafalna anhu twagulagajjalira omuntu aguwangaza olunaku nga talina wagutuuzizzaako gubuulirirwe. Tulabye nnyo okubula obudde obusoma eddiini ne tufuna obudde obw'ebintu ebitalina mugaso. Obudde bwa firimu abantu babufuna muntu natwala obutambi bwe nga 6 nga kuliko obutundutundu pati 43 era nawaayo obudde n'atuula paati ku paati buli eggwako ye mubanja endala essaawa 3 atudde wamu miskini. Abasinga entambi ezo zeziri eka eza ilmu entambi z'emisomo gy'eddiini teri entambi eziri eka za nnyimba muntu nakwata oluyimba lw'abasudde lwonna mu mutwe kitalo yaye kitalo yaye nga twafiirwa nnyo. Omusiraamu yafiirwa omutamiivu. Allahu akbar. Bane obusiraamu gwotegese busoma ddi ogenda busomera mu kabbuli tuzuukuke wakati mu Allah tujjukiza emyoyo gyaffe twefeeko tulina naffe kuyitiza Allah kumwogerako bwe tunagayalirira okumutendereza Allah agenda kutwerabiza emyoyo gyaffe tutuuke mu maaso ge nga tetulinayo ke tuyina nga wojjuukirira nti nali nnyina bye nali nteekwa okukola. Allah inabi yali yanjagaza mu duniya ebbanga lyampangalizaayo nga tetewataliwo kaseera kagenda kudda. Nkulamira neeramira twogerenga ku Allah ow'ekitiibwa tabaraka wa ta'ala olwogero olusooka kwekwata ku Qur'ani kugisoma mu mbeera nnya ze tukooneddeko. Olwogero olwokubiri bigambo subhanallah alhamdulillah la ilaha illa Allah Allahu akbar n'ekigambo la hawla wala quwwata illa billah. Barakallahu li wa lakum min al-Qur'ani al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayatihi wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha واستغفروا الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا عز وجل. أفضل الصلاة أتم التسليم على رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. tutambulidde kwogera ku Allah na kumutenderezanga mu khutuba yaffe esoose
mutukulambululidde Allah byatusobozesezza. Ekyokubiri mu khutuba yaffe eyokubiri kyetutandika nakyo okwongereza ku kiri bannanga Allah tumwebazenga tusime byatukolera bingi. mu suratu Nahl aya 18 Allah gati wa in ta'uddu ni'mata Allahi la tuhsuha, ne bwokera ku makya kubala Allah byakolera muntu toyinza bimalayo. Inna Allaha la ghafurur rahim, Allah musonyi ate wa kisatasangika. Wakati mbota musima talina kyayimiriza byatukolera eno mbantu teri akisobola, teri ayinza kuwa mutwalo ku makya n'otomwebaza n'omuddira olw'eggulu akuweeyo ebbiri n'azikuwa, asooka kuvuma busiru ku makya bwe wamwoleserezaako ate afundikira era takuwadde. Sagala busiru gwozinkolera ow'ekitiibwa Allah mu kisa kye talina kyayimiriza byatukolera. Abange tumwebaze Allah ow'ekitiibwa. mu surati Ibrahim aya 36 Allah gati wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu, Allah bawadde bingi bye mumusabye ne bye mutamusabye. wa in ta'uddu ni'mata Allahi la tuhsuha, ne bokera ku makya kubala Allah byakolera muntu toyinza bimalayo. Innal insana la zalumun kaffar, muntu mulyaza amanyi nnyo ate mukafiri, yandibadde yebaza mutonze Allah tabaraka wa ta'ala. Ampuliriza entandikwa y'okwebaza Allah tabaraka wa ta'ala kutunuulira Allah byakolera. Banji tetubiwadde budde, abasinga mu bulamu tunoonyeyo Allah byatannaba. Mupangisa nawangalanga munakuwavu nnyo kuba ye mupangisa. Allah gwatageredde fiizi z'abaana ttaamu eno nawangalanga kyekizibu kye zigula bennaku endiwa n'abaana bange tebazeeyo ku ssomero. Simanyi na kumanya wallahi ebitunyiga mu bulamu bitono kyekituufu, ate nga Allah byatukolera bye bingi. Gwe ddayeko okwata olupapula n'ekkalamu wandikeko lisiti y'ebizibu byo. Teri muntu aweza bizibu 3, si kyangu kumusanga ng'alina ekizibu kimu 2 3. Ddayeko wandike lisiti y'ebizibu byo, bikuli bubi biwandiike. Wallahi nambe mu ebizibu byaffe asookera ddala ffenna bwavu. Oyinza okunoonya namba 2 n'akubula. Bw'onoogamba fees bwavu, bupangisa bwavu, ndi mulwadde bwavu kubeera lyetaaga ssente, komera bw'oba ne ssente era ovaayo bwavu. Ekizibu abasinga tulina eki wakati mu birungi ebingi Allah byatukolera. Obulamu akyabukuwadde gwe tokimanyi nti buli lunaku abantu baziikwa. Gwe wamuwanguzi bali tebamuwa, gwe olina migaso mingi bali tebayina, gwe mugezi abafa be basiru. Tuzise ab'eŋŋanda, tuzise ab'emikwano, tuzise bashekhe, baimaamu bazise abasaaze, imaamu nakkayo ne bateekayo imaamu munne. Gwe weerabamu njawulo ki? Obulamu butundwa waggwe gye wamanya abalala gye batamanya. Bugula mmeka gwe z'oyina abalala ze batayina. Edduniya eno mufumbo yenna enyumiriza mu bufumbo bwe, teri mufumbo mufu. Byonna ebirungi wano ku dduniya bigasa oli mulamu. Kigambo bulamu Allah tukimwebaze. Wakati mu kwetegekera olunaku Allah lwali bunona, haja osiriikiriranga wallahi nokkiriza nti luliwa lwa 6 nga lwengenda okuziikwa, kaliba kawungezi ka Lwakusatu bambike. Ejjuma egenda kufaanana nga bwe tugirimu kati nga Imamu Jibril mukwano gwange toliiwo. Abantu bagenda kumanya nti toli nawo. Kitaawo bwe yafa oba maama wo waliwo ekitatambula, gw'olabawo gaapu ye. Allahu akbar. Bw'obiraba bifaanana ku Allah bwe yajjulula, embeera bw'egenda okufaanana nga gwe Allah gwe yatutte. Okufa kwa yenna afudde mu ssomero eri abasigadde. Huwa alladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ye yateekateeka Allah, ye yatonda obulamu n'atonda n'ekigambo kufa liyabluwakum, nga kuno kugezesa eri abasigadde nga balamu nga Allah atutte imaamu, imaamu okuziika omusaaze, taata okuziika omwana, mukyala okufiirwa bbaawe, omwami okufiirwa omukyala. Ayyukum ahsanu amala, ani anaafuna ekyokuyiga mu kufa kwa banne n'alongoosa emirimu gye. Gye wasemba okuziika ojjukirayo. Naffe lwe tugenda okusemba okuziika ggwe, ffe tujja kukomawo wano tusaale. Kabuli ekulinze buli lunaku olukya lutoola ku nnaku z'osigaza mu dduniya. Tomanyi bbanga lyogenda kumala mu ttaka. Kati kya nnaku okuteeka essira ku bbanga wano ku dduniya. Nga ffenna abamu tukakasa nti ebbanga Allah lyakampangaza
sirisubira kuli wangala maaso nze ndi myaka 4 nsubirayo amalala 4 wallahi tugenda Allah tutte buli myaka we wazaalwa waliwo yaziikwa emyaka gobala 32 ku dunia nga yo lyagibala mu ttaka ampuliriza bino sibyogera kutiisatiisa mbyogera ozuukuke weeteeketeeke ebikwetaagisa ku dunia si kuzimba Allah talina mukabuli gwabuza nti olese wazimba maka nti nedda nti genda mu muliro Allah mukabuli talina gwabuza nti ani gwolesa akulembera Uganda nti Museveni nti gwe genda mu muliro lwaki olese tomugjeeko akubanja Allah buli akategeze eddiini wakati mu kumwebaza Allah nawe olina kwebanja byayagala Allah eyakuziikirako maama wo bwafiirwa omwana odduka misiide okusasulwa ku kiri kye yakola nawe bwafiirwa oyanguwa ku bulamu Allah bwakuwadde webuze nti ayagala ki Allah wekitibwa akwagaza eswala 5 abasajja mu muzikiti bino mundeke mbyogere nga abeera eno bino njulira wallahi Allah mujulizi jamaa yawa ne ya asiri teweza abantu bano mubaawa sura mulibo sirikirira lwaki tosaala jamaa nga bazina kaduka wooli bazina ku kastage kobupichi wooli bazina wooli awo mu katale gwani yaganti ekyeteeka okusaala juma bani tuzukuke bino Allah byakwagaze swala 5 bwe bazina nga bumuza byokola soko jomala okusaala tusaba Allah tugogolere enzikiriza ampuliriza wallahi bosirikirira mukadala gyosigadde Allah yakuliisa ate yakuyisa okujja okusaala n'obulamu Allah bubwe wallahi ayina ekisa Allah n'ebiyungo by'omubiri byonna bye tulina bibye eyandiganye okusaala Allah yandizikiriza amaaso saagala kummanyiira bazinye towulidde bwewefuula atawulidde ogenda okugira nga amaaso tokyalaba bwewefuula atawulidde amagulu n'agakalambaza ayina ekisa Allah byonna nabikulekera kyovola bigambo omwazinyi byakozesa wallahi ensobi yaffe butasoma busiraamu ebigambo ebyo bikulu nnyo birina amakulu agatagambika ebigambo bina ebisookera ddala Allahu akbar nakiddamu emirundi ena yasinga byonna Allah byoliko ogwo mulundi gumu ne bakikuddamu ogwokubiri ne bakiddamu emirundi ena kogwe nti basaaga n'atunze kati bakasoma bwe bajjiraawo nze nyina omugagga gwenvuga bw'anaavaayo nga siriiwo Allah mwavu sebo ina mugagga gwovuga abantu n'ensonyi zitukwata bwanajja kati siyina bwenyizamuga kati bwenamuga nti nyiva kusaala mbutufu ajja kunyiiga kati at least ye Allah anyiige bosi we yasanyuke miskini abange bwe bazinanga genda osaale ekyokubiri funayo obudde otuleko mu ddalasa daruso emizikiti mingi girina daruso ez'enjawulo darusu yesola tugituulemu eya QUR'AN tugituulemu eya tawhidi tuzituulemu eya hadithi tuzituulemu byetwetaaga Allah gwanaaterereza eduniya alina kutereza ddiini anoonya obwangu mu duniya atereza ddiini mu suratu Nahl aya 97 Allah gati man amila salihan yenna aneekwata ku mirimu emituufu eswala mu budde mandiri wakunaaba esiiba nnaku eza sunna QUR'AN nga ina programu yaayo mutendereza Allah obulamu bwe min dhakarin au unsa musajja oba mukyala bw'aneekwata ku ddiini wa huwa mu'minun nga yakkiriza Allah falanuhiyannahu hayatan tayyiba tugenda muwangaliza mu bulamu obulungi anoonya obulamu obulungi eyakutonda yatonda ensi nagambye weekwate ku mirimu Allah gy'ayagala mu bukkiriza Allah asumulula obulamu obulungi abasinga mu bubisi bwaffe abasinga tumanyi nti obulamu obulungi buli mu ssente nnyingi nsobi si bituufu obulamu obulungi ne ssente nnyingi byanjawulo kino kkiriziganya nange ssente Allah bwazikuwa nga teziri mu ddiini ziyongera kukumalako mirembe obeera munakakadde weeraliikirira bweraliikirizi buli gwotunuulira omutya yinza okuba nga yantegedde abantu si balungi abadde atambuza ebigere okudda eka mirembe gyo ng'ofuna kabodaboda kanzibisa abantu muna kakadde kakutawaanya nvubuka omu musiwufu w'empisa yazannya zala nawangula $5,000 yasula ekiro kyonna nga teyeebase sere yaziteeka mu nsawo y'empale n'agisula mulaga nti nyinza okwekyusa ne ziyiika n'agijjamu
n'agisa emitwe twanga nti bayinza ogisobolayo nayo n'agijjayo n'agiteeka waggulu ku musumaali wali wawabera engoye nange nebo nebakawa n'omuntu ayinza ogisoberera bana babbi b'endirisa bajja gijja yasula azunga buzunzi paka ku makya so nga bw'aba talinamu otulo bazuukusa na muzuukusi. Emirembe tegiri mu ssente nnyingi. Yatugamba ekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nti laisa alghina an kathirati almataa, ekitiibwa obugagga si kuyingiwaza bya bugagga, innama alghina, ekitiibwa obugagga muntu kuba mugagga mu mutima. Obugagga bw'omutima diini mugwo, diini. Wakati mu kwebaza Allah tulongoose, tereza ensaala yo, tereza Qur'ani yo, buli kalimu keebanje. Wakati mu kumwebaza kigambo bulamu, byatukoledde Allah tetuyinza bimala, tukonerako okukoneza ekyobulamu tukiveeko, bingi byetuyinza okyogerako. Abantu balema gwe byongo birina, talina Allah kingo kyasa ku muntu kitalina mugaso. Emikono giteekwa kuba ebiri, Allahu akbar, amaaso gateekwa kuba abiri. Wallahi mukamu mulimu amannya agawera 30, mulwala mweri oluba osiba waniridde luwanirire ne salamu toziddamu ekusa ulaza bulaze lyebagizola erinnyo mbadde nga nti bwe lyandibadde lirwadde limu olina amalala 29 twandimwebaza Allah. Ebiyungo byonna birina, gwomanyi obulamu banna batalina bimu ku biyungo byolina bwe bawangaliramu. Abalema mu bugaali, mu kagaali omutasulamu, akagaali ako tekagenda mu manju, tekayingirayo. Obwetaavu bw'emmanja obufuna ng'ayina kavaamu, yeewalula agende. Allahu akbar, bingi siyinza bikumalirayo. Tusaana Allah kumwebaza buli ke tulina mu bulamu Allah. Fe abasinga tubirabanga ebya bulijjo kuba okirina. Abazadde bangi abalina abaana tebamanyi mwendo gwa mwana. Wetaaga kusinkana Allah gwatawanga mwana, wallahi yamanyi kyasulako. Emirimu tugirina si lwa buyivu bwaffe, abaatusinga okusoma bangi abatalina mirimu. Twandimwebaza Allah ku buli nsonga. Nsonga yange esembayo kukwebaza Allah kigambo busiraamu. Wallahi weesiime nnyo kuba omusiraamu. Uganda abantu bagenda mu miliyoni 4, kuliko ez'abasiraamu ziteberezebwako 6. Kati Allah yasunsula miliyoni 34 naziteeka mu bukafiiri, najjayo 6 mwe yakussa. Wamuwaaki His Excellency bali eri 34, abakulembeze b'ensikirano bali eri, bahonorables bali eri. Yenna Allah gwalijja ku dunia nga teyali musiraamu wa muliro, oba taatawo oba maamawo wa muliro. Allahu akbar. Kigambo sahaba yakibuzako ekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nga mukakasita nti bazadde bange bafa si basiraamu, ne bali luddawo ku bife bibiri, bali mujja n'oba bali mu muliro. Yaga nti musiraamu butakumalira biseera bali mu muliro. Bw'oba badde olina ebyokukola genda okola ebirala, bali mu muliro. Kyamukosa nnyo bisi kitange nga nali mwagala nnyo, maama wange nga yabonaabona nnyo naffe. Bw'alaba yennyisa ow'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama agenda mu nnaku ovunanga tisooka ojje, nanga nti leka kunakuwala nnyo, ne taata owange ne maama nabo bammuliro ababe sallallahu alaihi wasallama. Ampuliriza, wallahi gwani Allah gwe yalondayo. Allahu akbar. Bw'ozannyira wano ogenda kuyingira omuliro musiraamu mu by'okusaaga. Bw'onoobera obuvunaanyizibwa n'okusaidiya obusiraamu Allah gye yakussa oyina ejjana. Begombe kitono, teri kalungi mu bukafiiri, teri kalungi. Obukafiiri duniya, eduniya omuntu byagyetagako bitono nnyo. Gwe badde okimanyi nti olunaku teweetaga kiro ya basimati nnyingi, togimalaawo. Kiro ya basimati si agitulako olunaku n'agirya yeetaaga kuba mu mawulire. Kiro y'ennyama ennamba olunaku togirya, kiro y'ebinyeebwa ennamba nayo togyetaaga. Kati ebinyeebwa weetaagako ejiiko 4, 2 za kyamisana 2 za kyaggulo, jiiko ezi zibatubagirira. N'ensaasira bano bwe bakuba emiggo basajja bati bakubira eduniya okutuuka ku ekyo, bakuba wenna n'obootaboota duniya. Gwe omusiraamu ne bwe bakubira eddiini, wallahi bovunuka wano ogenda mu jjana. Nyweza obusiraamu mu mbeera zonna. Embeera yonna etafevalinga busiraamu gite, bwe guba mulimu guleke. Mukyala wenna bw'abanga mwami ku kigambo busiraamu muleke. Omwami wenna omukyala bw'azannyira ku ddiini mute.
ebizibu ebiri awo ya rabbi tuyineko abakyala batasaala malayika yaga nti zenna muvaako wallahi muviireko wano ku duniya ku kiyama tagenda kuvaako bwe muveeko ku lunaku lw'enkomerero wallahi tagenda kukkiriza kuyingira jjana akugambe taata k'amaagi wayombanga nnyo nga soozezza oluusi n'onkuba kuba saagolodde bino ebyeswala gwe tolanga yali nsobiyo lunaku kiri wayogeza obuvunaanyizibwa ku swala ate era tubyogera tusaaga mama sula simanyi noomaze okusaala naga nze wansobera nze sirika ate badinzika naawe nze nzijulira olwo oyogeddeko bw'osanga emmere ye yasiridde nesenga omukubira nze onahisa kati omulundi gwakunanga emmere esiriira nze ngenda mumuzza kyo kiri ekyeswala te wallahi kigambo ddiini bwe giba mikwano tugireke bw'aba mukyala atulemye bakumanye nti oyo ye ku kigambo busiraamu tasaaga tuzuukuke bwe tunalongoosa eddiini allah ajja tuterereza edduniya insha allahu tabaraka wataala bingi allah byatukolera abantu bali malwaliro abagagga gye bali basinda abantu bali mumakomera abantu bali butabika tumwebaze allah kigambo busiraamu allah ekirondeddeyo bye yasazeewo yeggwe nange kitwalire mu mbeera ya bbeeyi mu mbeera yonna nywerera ku busiraamu naddala ekigambo kyange ekisembayo kigambo nzikiriza ekigambo la ilaha illallah muhammadun rasulullah yempagi y'obusiraamu esookera ddala ku mpagi ettaano ez'obusiraamu eno yeey'omutima omuntu bw'agiwa obudde asiramuka avudde ku mutima empagi ennya ezisigadde zeeno bikolwa omutima guli allah yagogerako mu suratu shamsi ng'agamba nti qad aflaha man zakkaaha yeesiimye nnyo anaatakaba n'okutukuza omutima gwe mutima ogutukuza kwetegereza mpagi yaagwo neegunnyikiramu wakad khaba byonna byakola bimumenyera bwereere okusaala kusiba zaka hijja man dassaaha yenna anaalagajjalira empagi eyo byonna bitumenyera bwereere wetegereza ekigambo ekyo la ilaha illallah muhammadun rasulullah gwe mulyango omuyitwa okuyingira mu busiraamu guli gumu tebabyogeramu bwogezi nekiggwa kiina ebigambo bingi ebikyetooloolerako owekitiibwa muhammadin sallallahu alaihi wasallama ekigambo ekyo kyokka yakisomesereza emyaka 13 kimu golooza yabagambanga nti muddemu n'akibayimbisa leero n'enkya emyaka 13 kwalinga kunnyonnyola buli kakikwatako okumala ebbanga lya myaka 13 nga kyokka kyannyonnyola nga ne bwe jjaggwako teyakivaako kyekigambo kwe yafiira emyaka 13 bwe jjaggwako yayongerezaako ebirala ebbanga lyonna mu nsomesa ze kyekigambo kye yatandikirangako bye bigambo inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu bikwata ku kigambo la ilaha illallah omusomesa yenna ebyo byasookerako ffe tetukimanyi n'enjatula gye tulina abamusintuufu allahu akbar bye yannyonnyolera emyaka 13 wallahi ekyewunyisa batono nnyo mubasiraamu ayinza okuvaayo n'atunnyonnyola byakimanyiko okumala eddakiika 3 tetulina otuweza ddakiika 3 nga kigambo ekyo kyokka kyoyogerako allahu akbar wallahi olw'okukigayaalirira gye mitawaana mwe tuli abantu si basiraamu nga bwe tufaanana twabuuka eddiini weeyingirirwa ffe ne tusokolayo bikolerwa mu ddiini abantu bajjumbize mu kusaala bajjumbize mu kuleka keberevu bajjumbize mu kwebikkirira bajjumbize mu kukendeeza engoye bajjumbize mu kusiiba wallahi ng'abangi si basiraamu tetuli basiraamu nga bwe tufaanana kyensonga olwaleero omulabe w'omusiraamu asookera ddala musiraamu abasiraamu bawangaalira ku mirimu gyabwe nga balogo nga sula aloga jjuma allahu akbar walillahi alhamdu tebaba abasiraamu tebawalagana baluganda olwaleero musiraamu kyera muganda waani gwe bomanyi omusiraamu bwe baagala nennyo ne munne nga tebateŋŋana era omukemi bobbabuuza nti negundi onoomuyita otya nagezaga nti musiraamu munnanga kati naye naye obeera siriyas musiraamu munno kati ensonga lwaki mbunno mukolagana nnyo ng'owulirira ddala nga eyo si nsonga amala kuga nti mukoddomi wange ekyobusiraamu tekimala tugatta ekirwadde kiri wali wayingirirwa
empagi z'obusiraamu zonna ezo 5 buli mpagi erina ebigituusisa era erina ebigyonoona. Esswala eno bangi alhamdulillah tumanyi ebigyonoona. Allah bwagezesa omukka ne gukuyitamu kuraka ya kusatu buli ngeri yonna esswala oba olina givaamu oddeyo tereze ewuzu kuba ne bw'onomalayo esswala nfu. Bannange n'empagi eno esooka erina ebigyonoona. Mu Ramadaan ebibuuzo bye tuwere ennemba nabyo omuntu atya nnyo olunaku lw'okumufa. Amaseka kati singa nnyo amazzi nga mbutuufu mbadde neerabidde olunaku lwange olwo lulamu lwa lutya ng'omuntu ali ku bunkenke olunaku lwe terumufa. Tetuli ku bunkenke obusiraamu bwaffe tebutufa. Ekigambo la ilaha illallah mu byenkizo bye kiina bwe kituuka bw'ofaayo kubikituusisa oba osiramusi. Omuntu bw'afaayo ennyo kubituusa esswala aba tasiramusi. Omuntu bw'afaayo ennyo kubituusisa Ramadaani aba tasiramusi. Asobola obutaba musiraamu singa teyetegereza kiri kigambo. Ne bw'asala ng'akaaba, ne bw'asiba emisana n'ekiro, ne bw'agenda mu hijja n'afiirayo bw'atetegereza kigambo kiri taba musiraamu. Allahu akbar. Zukuka ku kigambo la ilaha illallah kye kigambo ekikwata ku nzikirizayo. Leka kufaayo kufaanana bufaananyi basiraamu. Twetaaga tubeere basiraamu ddala ng'omuntu musiraamu ddala. Obusiraamu obwannamaddala kigambo la ilaha illallah. Kyova Rabbi sallallahu alaihi wasallama bw'akinnyonnyolera emyaka 13 gye gambye abantu basiramuka. Subhanallah, basiramuka ng'omusiraamu ddala muganda wa munne. Ng'omusiraamu tayinza kulya nga munne talidde, ng'ali atya nga sula yesuze enjala. Ffe ab'olwaleero be tuli kuki? Musiraamu akoleka ku stage oba ku mudaala w'okolera n'agenda mu lunch ajja asokola manyo n'akuwa salaamu salamu alaikum. Wewandese wendi nsiwuse nga bwonna basalaamu kitegeeza kyolwo. Ani ayinza okukwata omutwala gwe munne ng'olwaleero bw'owola omusiraamu gukusula mu mutwe? Sente Jumazi tobaanaaziza nfudde. Ng'omuntu yandiwoza omusiraamu n'akkiriza nti bwe naziwadde musiraamu. Ampuliriza, tuddeyo tusiramuke. Ekigambo la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah emyaka 13 nabbi gye yakisomesereza sallallahu alaihi wasallama essira yali atugamba disa ku mpagi eyo. Ebbanga eryo tewaliwo swala yonna yasaalwa. Kaweefuba abantu basiramuke bagenda okusala nga basiraamu ne bwe banaasala esswala entono. Ye yennyini yafaasibye ebisibo 9 sallallahu alaihi wasallama. Mmanyi nti woli omusinga ebisiibo nze bye nakasiba sibimanyi bungi. Ye yali musiraamu. Allahu akbar. Wetwetaaga mpagi eyo gye weetaaga okuterera kwa byonna mpagi eyo yetusumbuwa. Amplifier ziri mbyuma mpagi eyo poze neye wa mubooli awo ninga bagikweka basiraamu ate abaza okusaala. Musiraamu amala kusaala n'ekiddeeyo yakye n'agenda nayo. Allahu akbar. Abasiraamu bali makomera nga basiraamu be babalumiriza ng'ekyamazi omusiraamu ne bwaba musobya tumuwolereza. Tuteekwa okuyimirirawo tulabani gwe yali azamanyiza. Yamuli azamanyiza mmeka? George sulo mbajasere mmeka nti 200. Omutwala wanti nnyina kumusiba paka nga mpadde siri zange nonga nti mpaamu week ngenda zikuwanze nga tomanyi ono gwe bavunaana tomumanyi na gyazaalwa omusaze nankofira ku mutwe n'ekirevu nokwata 200 n'ogisasula nga ndi musiraamu. Teweewolanga sente nga tomanyi gye zigenda kuva. Be basiraamu oyo yaliwa. Ampuliza ekigambo la ilaha illallah bwe busiraamu bw'omusiraamu bwe kigana taba musiraamu ne bwakola ebisigadde. Owekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama emyaka 13 abantu basiramuka. Kyekyazaala esswala enneegendereza. Abasajja bwe babanga muswala ng'ebaswala bwe kwabanga kuwaayo ng'ekigambo kibeeki. Basiraamu obusiraamu bwetaavu twetaaga 3 ng'ekigambo kimaze okutegerekeka. Ffe ab'olwaleero wano we tuli tuga nti twagala 200 nga nti imamu naye alimba kati zigenda kuvaawo. Omusiraamu ng'akwata singi 5 n'abiwa Allah wane waffe. Ku Allah byakkolera kuliko eky'ebitaano. Yakagwokozesa olunaku wa 5 ewuweeka ono wa Allah ye wammeka. Omusiraamu mala kumunnyonnyola nnyo okuwa Allah omutwalo. Ekirwadde kiri ku la ilaha illallah. Ekyabali bwe kyatereera n'ebisigadde byatereera. Obuganda lwabwe n'eddiini yabwe yonna okutwaliza wamu. Bayimiriranga muswala ng'aba asaala.
abasale mirembe gye gyonna nga gimusanga mu swala. Ffe swala yaffe ey'olwaleero ogimanyi, mwe tusuubulira n'oyomba n'omukyala n'oyomba n'ebbaasa n'ogerako n'ewa maama mu kyalo zerakanya tahiyaatu ofundikira weebase. Ye swala eyaffe batola butozi salaamu n'okuŋŋaanya amalusu salaamu aleikum. Swala ewedde. Baalinga bazuukufu mu buli nsonga. Kigambo nzikiriza kye kigambo la ilaha illallah. Bingi bikikwatako. Weetaaga okutereeza enjatula yaakyo, weetaaga amakulu gaakyo kitegeeza ki. Wallahi mbyogera mbikakasa, wano wennyini omuntu ne tugeza tuwa muzindaalo buli muntu akitubulira amakulu ge kitegeeza buli muntu alina bibye. Ekigambo ekyo kirina empagi bbiri. Si kyangu omuntu zijja zigamba nga n'abaazigambye azirina ku lulimi, ku mutima teziriiyo. Ekigambo kino enjatula yakyo eteekwa kuba ku mutima, amakulu gaakyo nga gye gali ku mutima, empagi zaakyo nga gye ziri ku mutima. Kino bukwakulizo 8 nga gye buli ku mutima, kakwakulizo. Ebyo byannyonnyola Oweekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam emyaka 13. Ekigambo ne kinnyikira ku mitima gyabwe. Baafa basanyufu, bagendanga mu ntalo nga balinga abagenda okusuubula, nga bali ku bulaadi singa Allah luno tanziza, nga alwanirira butadda afire mu kkubo lya Allah. Twetaaga okusiramuka. Musiraamu amanyi nti buli ekikwata ku musiraamu kimukwatako. Bingi ebikwata ku kigambo ekyo. Weetaaga kutuula wansi tubisome insha Allahu tabaraka taala. Manyi nti nkukandaliriza kigambo kyange kisemberayo ddala, nkulambira obuteeraliikirira bulamu bwo wano ku duniya. Oyina yakutonda, kati gwe bw'oba yakutonda gwe weetonda olyoke weetegekere. Then okutya okujjawa tunaalya kyenkya, baana banaasoma ettaamu ejja omwaka ogujja, bikwatako. Wallahi buli kitonde Allah kiyatonda akiinako enteekateeka. Suratul Qamar 9, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadarin. Buli kye twatonda kyonna twakitonda tukiinako enteekateeka. Mu mpagi z'obukkiriza 6 okusinziira ku hadithi empanvu ya Umar, Jibril we yabuliza Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga Nabbi bw'ayanukula sallallahu alaihi wasallam yamugamba akhbirina anil iman, nnyonnyola ku bukkiriza. Wansi eri ku mpagi z'obukkiriza ey'omukaaga, wa tu'mina bil qadari, n'okkiriza nti byonna biinako enteekateeka. Khayrihi, embeera ennungi omuntu mwana wangaalira Allah yaginako enteekateeka. Wa sharrihi, n'embeera emunyiga omuntu mwawangaalira Allah ye muteesiteesi. Bye weetika tebikwatako. Bwe wandibadde waakutegera bya bulamu bwo mwaka gujja n'egiddako mu maaso, wandisoose kutegera bye waakalya. Waliwo gwe tuyinza okuwa ekitabo n'atwandikira kiro z'omuceere ze yaakalya, ez'ebijanjaalo, ez'akawunga, wali wazimanyi. Kati bye waakalya tobimanyi, ate we bajja by'otonnalya. Beera siriyasi. Ayina enteekateeka ku bitonde byonna Allah w'ekitiibwa. Tumuteekemu obwesige. Oyimirirenga mu swala ng'oyimiridde mu maaso ga mugagga akulabirira era akuliisa. Lwaki babbosi baffe ku mirimu tuyimirira mu maaso gaabwe ng'oli mwetoowaze? Sulamu wangisebo. Obwedde oli ludda jasi mbaddeawo ku lubalaza awo. Nga nakuyise dda butuufu mbadde siwulidde. Ng'obyogera oli mugonvu mbukuba oyo ya twandigondedde mu maaso ga Allah nnyini byonna. Ye Suratul Fatiha ng'etandika nejewunzikira. Obudde mmanyi nti mbanyigiriza tubutwaliriza naye tusaba Allah w'ekitiibwa atuwemu obulungi tabaraka wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid. Wa barik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid. Warda Allahumma anil arba'ati al-khulafa Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iri sahabati wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا الله. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها يا رب العالمين. اللهم توفنا مسلمين، اللهم توفنا مسلمين، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا اللهم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا
ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا أبواب فضلك. اللهم افتح لنا أبواب فضلك. اللهم افتح لنا أبواب فضلك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.